Bano be Batanzania bagumbye ku kitebe kya poliisi e Masaka n'ebintu byabwe okuli omusajja ategerekese nga Kenneth Dawson Muzambele, mukyala we Naomi Dawson n'abaana babiri. Transport ni ya kusafiri. Sasa transport sina. Sawa. Bagamba bavudde ku kyalo Shinyanga mu Muluka Butengwa mu district ya Dembezi mu ggwanga lya Tanzania era nga kati bagala poliisi bafunirawo okubeera. Wabula bwabuuzibwa ekyabaddusizza mu ggwanga lyabwe talina nsonga ntuufu gy'annyonnyola. Tuelewe kazi nitakayoifanya, pesa itakuja na ninapa kuishi. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka Twaha Kasirye agamba bagenda kunoonyereza ku bantu bano na lwaki tebaagala kubazza waabwe. Kye twakazuulako kiri nti tebayise makubo gali gazete toba ku booda bayise bali eyo kulaba nga batambula ne batuukawa. Kati bakwataganye n'abavunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga okulaba engeri gye basaliramu abantu bano amagezi. Bo banga bamenyi b'amateeka nakyo tugenda kitegeera nga tukwatagana wamu ne poliisi y'e Tanzania. Y'omukungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga Leopard Bataringaya agamba nti batandise okukola ku nsonga z'abantu bano. Ekiba kisoboka tubanoonyerezeeko tulabe oba beetaaga kubeera refugees mu ggwanga. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba abantu bano banazzibwayo mu ggwanga lyabwe oba okutwalibwa mu nkambi y'ababundabunda nga bamaze okuzuula kiki ekyabaddusizza.